Ekikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo kya Waggoonya mu ggombolola y'e Lwengo Lulo era mu disitulikiti y'e Lwengo abalongo bwe bagudde mu kidiba ky'amazzi ne bafiiramu. Abalongo bano okubadde Waswa ne Kato babadde ba myaka 3 batolose ku maama waabwe awaka ne bakwata obudomola ne bakkirira mu kisenyi okusena amazzi. Kigambibwa nti omu ye yasoose okugwamu n'omulala n'agoberera okuyamba munne era bombi tebasimattuse. Abatuuze bagamba bakomye okulaba abaana bano ku ssaawa 2 ez'okumakya nga kibabuuseeko okuwulira nti bafudde. Abaana kirabika nga babadde bazze kusena mazzi kubanga babadde balina obudomola bombi. Naye tunyoleddwa nnyo okulaba nga okuva awaka okutuuka ku luzzi nga wawanvu. Kyetubadde tamanyi nti abaana bamanyiyo. Ye maama waabwe olumutegeezezza nti abaana be bafudde tazzamu kutegeera biri ku nsi era obwedda bawujja mu wujje. Okufa kw'abaana bano abatuuze bakutadde ku bulagajjavu bw'abazadde abeesuliddeyo ogwa Naggamba ku baana baabwe. Kibi nnyo nnyini ddala olw'enkuba eno etonnya ebidiba ekyamazima biyitiridde amazzi mbadde ntwala omulango n'okubira abazadde bonna okuuma ennyo abaana. Kati n'olwekyo tubadde tusaba abaasimadde amazino oba naffe abataka abali wano twekuŋŋaanyeemu sseŋŋenge tusobole okuba nti tukikugira abantu n'abalala bennyini bajja kugwamu okusinziira engeri enjabiro oluzzi luno. Kyokka baakubidde poliisi okugitegeeza ku nsonga eno naye tebalabiseeko okutuusa bo abantu lwe basazeewo okwegirayo emirambo gyabwe. Zino ssaawa 6 abantu baguddemu ssaawa 2:30 poliisi eremedde ku station egaanye okujja okulagira abaana ne babajja mu mazzi. Abaana bandibadde bavaamu mu mazzi ebikolebwa ng'abaana bali naye abaana ne babeera mu mazzi kuva ku ssaawa 4. Abagambe nti mu kitundu bw'ekiti babyeyo ekintu abo basamuka ne bagenda obafunira. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi tennatuuka nga ne Nnaalongo tannaba kudda ngulu kyokka ne Ssaalongo naye akola safaali nga tannatuuka.